Obunkenke mu State House gwe muna Uganda sokowulirize hatumale tweyongereyo. Abali mu Entebbe, Kampala, Wakiso ne Mukono. Manzi ndi nadibanga Promax. Abali Entebbe, Kampala, Mukono, Wakiso. Bwemba mwetegereza nnyo ku masettendekero amakulu ebisebe byago babiwambye amagye. N'amasomero agamba tadde. Alright, ebyomukulu General Muhoozi Kainerugaba habyongere ddala okubeera nga habyononeka. NUP gamba His Excellency Robert Kyagulanyi finally ategedde mission yaabwe ne NRM baagala okuteekawo ku wano mu Uganda okusinziira ku information ku kisobola okubeera nga tufuna era mu maaso awo byonna ngenda kubeera nga bikupengira. Omukulu Honorable Muhammad Nsereko kaabye amaziga ebyadala walabye mmiri oba obutambi bw'emmiri bwe mutaalabye olunaku olw'ejjo mbikuzira nabyo mu maaso ate ye omukulu amanyikiddwa nga Satulida ono nga badde akolera NRM nga nfanfe wa NRM ate mulowooza naye ate bamuwambye mu maaso aba NUP bajaguza bagambe tino yes His Excellency Robert Kyagulanyi bagamba mujja kiwulira era kati ndowooza mutaze kubeera nga mukola ki mukiraba awo nyini nyo bajjukiza video musoke mujimpereka like abo bomaze subscribinga awegate ku mukutu gwa figuno ogwo Wonder Boy Uncensored tugenda tandikirawo ne kyatulese olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ali mu kubeera nga planninga okutandikawo ku wano mu Uganda. I want to know in the comment section, do you think it can happen in Uganda? Mujukire bulungi kino abantu bo nga bo abaaganye okubeera nga basinga General Muhoozi Kainerugaba kyovola bagenda okuteekawo kiri ntino yafuga era ye president wa Uganda era sawa zinene tewali awakana omukulu yakola ki yali mu kubeera nga afuga Uganda. Imagine omuntu asobola okubeera nga asalawo n'atuwa order nga tamaze kukubira president His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era kigambye okubeera nga Maama Jane Kaguta Museveni yamunyiigira ani omukulu General Muhoozi Kainerugaba yayagala ebintu biri peaceful naye oli omutabani wamu ne taata bo baagala okuteekawo kitwandiise diversion batekewo ku antino General Muhoozi Kainerugaba mbu yagyeko kitaawe okusinziira ku information omukulu Fred Kajubiru bye yasobodde okubeera nga akunganya. Njagala sooka omuwulirize ongambe ololaba kisoboka wano mu Uganda okuteekawo ku ne happening nesobola okubeera nga efuuka successful kubanga yo bagamba General Muhoozi yagala okikola kale omuntu mulala tekisoboka naye era General Muhoozi asobola okikola osegere it can be their diversion. Video soko gyerabireko batana subscribe naye okujukiza subscribing kolo Fred Kajubiru bye nga abikunyonyola yo kampu z'amagye ne ku nsozi ezisinga obungi mu bitundu baziteddemu amagye agenda ateeka ditaachi buli wamu agenda asalawundingisa amagye mu bitundu bye olw'ensonga nti ayagala kuwamba naye okuwamba akwagala nga abantu basituse bekoze ki begugunze abantu bali abagira bati okumanya bannayuganda bazibu bamanyi n'omulingizaako adda agamba ki mpoza adda agamba kyoyo byoyogera ariko no problem kati ekyo kimutiisa nnyo bw'akola ekibanagala oja bwe bana tebamulaba bulungi nga bateekako n'akakofiira nga bamulaba bulungi nnyo kati yalooza tebamulaba kumbe bamulaba kati kyekisinga omutiisa baakolako effujjo tebenyeenya bali mu silent mood tebali wadde kalingitoni wadde akabuukabuka bali abamu bali mu zigome tabanga okay no problem continue bo tebalina buzibu bali awo bamutunuulidde kati abatambula ba boda bakigatto bange mwenna nabala mukimanyi bulungi nnyo gye mutambulidde agenza ateeka ditaachi z'amagye buli wamu agenda aziteekawo mukyetegeeze ne police doesn't operate in Uganda mu Kampala mukono police doesn't operate muli magye kino ayagala kusituka ku makyawambe kati mu kuwamba bwana postinga nti empambye nga si mawulire already abadde akibamanyiza nti apostinga kati ajja kosa komade yo timpambye ne bannayuganda bagenda sikira wambye okay no problem tutulina buzibu wamba
kati naturally mu byobufuzi abantu b'osuubira okukulembera baba bakugoba nga tebakwagala walayo osobola obbakola buli kintu kyonna ne batuuka ne bakutumya gwo kennyini n'otandika okuwulira ekizibu kyennyini kati bali mu kizibu tewali baakamala okwerangirira n'emyezi ebiri teginnawera mufak n'omwezi guli mwezi gumu n'ennaku bwe zityo ne bali mu paniki ki ekibagoba ono penti yamwagwako ayiika ate ekintu balaba kigenda kati mu buzibu balina naye kati kino kibapulaninga okukola bannayuganda mwenna njagala mumanye biki ebigenda mu maaso nabano ki kyebategeka bakkiriziganyizza era beetegeka okuwamba obuyinza nga bayita mu kiwambisa manyi kyetuyita kodita naye ajja kikola ng'akozesa mitimbagano gye era mbabuuliddeko gya deployinza amajege gyegali bulungi nnyo naye tetugala buli kimu mukikole tukira bulungi nnyo era sagala mbere surprised wabula mulina okimanya nti bannayuganda si basiru lwaki bannayuganda si basiru kambaweeyo ensonga lwaki si basiru yes abaganda balina engombe ga totakibenga tonakikene nyandusu totakibenga tonakola ki tonakikene nyandusu buli kikolobe kyobakolakola lwesipija bayibakolako dda Museveni byakola si bipya ku bannayuganda bayibakolakola dda wabula bannayuganda Museveni be yasanga obatwala mu nsiko baali bakoowa ebikolobero bya gavumenti ziri ezaayita nga bibali wano nga bebajjagala n'okwebajjagala Obote bebajjagala Amini kati essaawa zino batandise okwebajjagala gavumenti ya Museveni naye era ne mu gavumenti ya Amini n'Obote beekalakaasaako ekyo mbagaye muddeeyo munoonye beekalakaasaako ku lulule nno waaka yennyini ono Ssaabanyarwanda n'akwata emmundu ku City Square nakuba abantu amasasi okumula bamala oyo Ssaabanyarwanda yennyini Museveni kennyini yabakuba abantu ku City Square kati ye muntu y'omu akimanyi nti bannayuganda abatuuse batandise okwebajjagala ekintu kyonna basobola okukikola kati bannayuganda enkola yaabwe eri bweti ekyokukola bakimanyi bali mu bwavu naye basooka ne balinda bwe n'okola buli kimu ekyetaagisa okukola. Alright, ndowooza muwulire bulungi nnyo omukulu Alfred Kajobirumbye ebyadala pointi ze ebyadala ziri valid sagala tuveeri tugambe Alfred Kajobirumbye alimba tekisoboka. We have seen things he has said in the past and it has passed and it has happened naye era abamu mukyawakana naye nga amazima gali tekisobokera ddala okubeera nga kibaawo wano mu ggwanga lyattu Uganda. Omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko ndowooza naye atandise okubeera nga akibuulira baamugamba dda alekera okubeera nga alumba His Excellency Robert Kyagulanyi naye okubeera nga akolagana naye omukulu ndowooza akoze ova tugiyite ego obukyayi ndowooza eritasobola tino His Excellency Robert Kyagulanyi asobola okutuuka waali omukulu yakola ki yagana okubeera nga amwegattako. Njagala kumerereza mu comment section mulowooza the opposition abatali ba National Unity Platform they deserve to suffer, they deserve it kubanga baagaana okubeera nga beegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi. Singa the opposition was united, I don't think NRM yandibye akalulu nga we yabba mu kalulu akawedde happening mu January 15th of 2026. You're going to tell me your thoughts in the comment section. This video hajimpereka like bwe mumaze subscribing we get ku mukutu gwa fegolo nja kumanya birozi mu comment section. Omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Ashraf ono nga musomi w'edduwa gamba go nagole n'ebisipo namba za 0711 mukubireko omu inbox ku WhatsApp ojasobola okubeera nga akuyamba. Sokolirize omukulu Muhammad Seko lwaki siso wadde nkuplengera media kumanya kwekye Muhammad Seko kale kamplenge media bale nkuleetere omukulu Honorable Muhammad Nsereko Sokolanga.
Matembe. What can I say? I saw her crying. I think that's a bit touching, naturally. It feels bad. But I think we have to just be strong naturally now and have a look at what is going on. Emotionally draining, so much hurting, general anger in the city, you can see it. People are naturally down. Economy is a little bit slow. Xenophobia in South Africa. Africans hating on other Africans. There is a growing anger about immigrants in Europe. Huge, huge. So I can say as a result of the global recession, tugenda kulaba so much. Alwana Honorable, give us an update about Triple A. I've not met her since. I can't give you an update about her. I've not met her. Looked at Mzee Matembe, the old man. It was a touching situation. An elderly man looking at his wife. It happens. Being taken to prison. Looked at Matembe crying. Yeah. So we'll leave that to the judicial officer. If the judicial officer seems bail fit for the Honorable Matembe, you don't want to act in a sub judice manner or in contempt of court, but a 72-year-old on a minor offense, not granted bail. Laughable. Ndowooza mulabye ebiki bigenda mu maaso ha saidi ze yatiyye omukulu amanyikidwa nga Satulida ono nga badde akolera Hajati Namyalo ate mulowooza olunaku lw'ejjo oti yawambidwa ng'ageza okubeera ng'ayogera amazima ku mukulu General Muhoozi Kainerugaba. Nabagambye dda mu NRM waliwo conflicts of power batya waliwo kimanyi nti waliwo abagamba nti no bo baagala General Muhoozi Kainerugaba afuge, abalala bagamba nti no bo baagala omukulu President Yoweri Kaguta Museveni asigale ng'afuga paka ng'akoze ki afudde wakiri abeere nga ye president, abeerewo ng'ekifaananyi kino ye president n'abeera nga takyasobola okubeera nga afuga eggwanga Uganda, abeerewo ng'ekifaananyi kati waliwo n'iyo team bongo babelievinga nti no omukulu General Muhoozi Kainerugaba waba atudde mu ntebe agenda kukola ki, agenda ba dismissing oba agenda kuba disqualifying. Kati entalo oba olutalo luli awo kye twandiyise conflict of power mwena bamumbulirawo mu comment section. Kati waliwo ono Satulida ono wa NRM fena tukimanyi era we yakwatiddwa wali ku live abana b'enkyukakyuka bo basanyuse. Njagala okumanya ebibazo mu comment section. Do you think it is the right thing to celebrate the failure of the people who are governing this country as of today? Mubirenga mumbulirawo mu comment section. Baba bafiiriddwa tulina okucelebratinga oba tulina okubeera nga tukola ki tugrifinga nabo ogrivinga oba okugrifinga bino byonna mugenda bamumbulirawo muki mu comment section. Do you think it is worth it oba tubeere nga tucelebrating? Kubanga ono bamukutte abaana ne bakola ki ne basanyuka ne bagamba mujja kiwulira twabagamba ne mulowooza nti n'ensi yammwe biki bigambo bingi nnyo bye boogedde. Njagala sokola be video ng'omukulu bamutwala wali ku TikTok live otubula ebirozi bye mu comment section. Watanga subscribing kadi kajje personalize okateeke mu so let subjects nga zino obirengo sifuna mu budde sokola asaba busabi. My God, kino kyammazeeko enviiri ku mutwe. Ebaluwa eyo Tulida saagitegedde bulungi Genosale gye yawandiise yabadde egamba gw'oyinza okuba wagitegeddemukko naye ate nze yammaze enviiri ku mutwe. What? Nze mu Uganda mbadde mmanyi iti oda zisibuka abantu babiri. Jeno Tibuhaburwa na Jeno Salim Sale naye kasita Sale bye nabadde nsubira nti ebeera one call Sale kasita bitaddemu ebbaluwa ne ŋŋamba twandibanga kakati tuli mu Uganda Pro Max. Kati ebbaluwa ya Genosale yabadde nga
naye ataasaba obusabi awo wennyini awo nasobeddwa eno General Sala asaba busabi eno omukoddomi alaajana kati olaba General Sala asaba busabi omukoddomi n'alaajana olwo ffe be bafuga ani ngani ampita ani huyu ayambadde ati ategedde atya wano mulekwa soko lindeko bakukimye tosoka kugulawo gate ku manyoko bazze kukwata tulida tulida bakukimye what lindako nange ningize ku gate yange mwe tulida baleka bamukutte